All right, abalaiba ETV Uganda, Ward XP representing up close with Ward XP. Wetukuleetera abatutumufu ba celebrity bo ne tuwayawayamuko nabo emboozi empanvu. Olwaleero tuli wano ku Root Entertainment ebbunga era nga tuli ne mwana muwala Vivian Tendo eyakuyimbira Hajati wa Haji era nga ndi naye wano twagala tuwayewaye muko naye atubulire yaani yatandika ddi okuyimba yasomerawa. Vivian ogamba oti ndi bulungi mpozi bigenda biti si bubi bigenda bulungi. So akulaba yetaaga okumanya Vivian Tendo gemanya gamatuufu gemanya gange arrangement gye nakyusaamu nze Tendo Vivian. Yes. So Vivian Tendo kati byebimu. Vivian Tendo bamuzaalawa banzaala Mityana yewaffe. Mityana tubuulira akaalo abantu bamanye abali abakulaba bakimanyi ndiwe Katakala gye banzaala Mityana Katakala yewaffe. Vivian Tendo otandikirawo okusoma mu nursery nasomera ku ssomero liri eyo Mityana baliyita Uncle Senfuka mu nursery. Then primary nengenda Nakasero Primary School ne Nakasero from which year to which year? Nakasero from P1 to P4. Then from P5 to P7 ne nsomera ku St. Kizito Learning Center liri Mityana. After P4 noddayo ate Mityana. Mityana. Yeah. Then secondary nasomerako ku Makerere College School for 1 year. Nenvayo nengenda ku Mityana SS. Ginamalira form 6. Form 6. No. Makerere College nasomerayo mwaka gumu. Senior 1. Then from senior 2 paka senior 6 nasomera Mityana SS. Kati ndi Kyambogo University. Kyambogo osoma biki? Nsoma Bachelor of Arts in Music and Literature. Bachelor of Arts in Literature? And Literature, yes. Bachelor of Arts in Music and Literature? Yeah, nsoma. Okay, omulabi waffe omulungi ETV Uganda ndi wano ne Vivian Tendo. Tugenda kubanga tuwayaweya muko naye. Vivian Tendo, olugendo olw'okusoma nga wakyusakyusa nnyo amasomero. What was the problem? Sakyusakyusa nnyo naawe. Masomero 5 gokka. Abantu basoma, omuntu asoma emyaka 3 ng'agisomemu amasomero 4. Naye nze secondary 2, primary 2 si mangi. Naye era waliwo kale some issues. Yes. Bye twagala okumanya. Okay, P4, why did you leave? Mbere nsomere Kampala, then nenzirayo Mityana kati ekyo kyajja because of bazadde bange ba separating when I was young. So waliwo that force of buli omu ayagala yababeera naawe. Ate tata wange ngali Kampala, mama wange ali Mityana. So ngoberako eno ne bayombamuko ne bakuzaayo eri okitegeera. So in a nutshell, you had a divided life. Ngobere wa mama ne tata. Yes, that is it. What happened? Mama ne tata bali bayawukana? Bayawukana dda nnyo. Kati y'ensonga lwaki nali nkola migrations mu distance eyo Kampala Mityana, Kampala Mityana. So right now wani gwosinga okubeera naye? Bonna mbeera nabo. Yes. Bonna mbeera nabo. Bonna mbeera nabo. Sometimes mbeerako ne tata wange, olumu mbeerako ne mama wange. Still on your school life, twagala kutunuulira. Biki ebyakunyigiriza ennyo ku ssomero by'oyinza okugamba nti nali saagala akawunga? Kyekintu ekyasinga okunkaluubiriza ku ssomero. Kati nga bwe nkugambye, the advantage gye nalina nti engeri bazadde wange gye baali nga tebabeera bonna, ofuna side 2. obakubako enjawulo. Yes, ofuna side 2 kati awo by all means nga sobola lya mmere. Nga mba nyina maybe okusasula ku kantiini weebityo naye nge akawunga ko sikaagalirako ddala. So essomero gye wali osomera wabeerangawo emmere ey'enjawulo eyaba abeeranga ne ssente? No, tewabeerangawo mmere, baali baagigaana.
kubanga abaana baali balya school fees nga bagulamu emmere naye I just used to kulya snacks ebyo sumbusa chapati naye nga saagala mmere akawunga mpozi ku Sunday kale kuba gwalinga muceere yawungawo gwakera ku line ku Sunday nga mbeerawo kalamba yeah. So awuliriza yandyetaaze era okumanya. Okay, so basically you had a divided life, okulya kwakukaluubiriza kwegamba. Didn't you get any like problems? Omanyi snacks says health problems with snacks. By the way, I did. Ekyo nkyebaliza Katonda saafuna buzibu bwonna. What was your best subject mu high school awo? High school. It was literature. Nali njagala nnyo literature. Ate nali saagala sciences. Literature. Butabo ki bwe mwasomaawo mu O level? Mu O level, twasoma The Lion and the Jewel. Ne tusoma Government Inspector. Butabo kyawo bulala. Lion and the Jewel, Sidi, Lakunili. Bwe twasoma mu O level. Yeah. Naye nga nali njagala nnyo literature. What was your worst subject? Gyogamba nti ino subject yo? All science subjects. Physics, biology, math, chemistry. Nali sibyagala. Nga tobyagala oba nga tobisobola? Nali sibyagala. Kuba okuba kubisobola nabiyita naye nga nali sibyagala, you get. So ideally you were an art subject. Exactly, an art student, yes. Nali mu arts nnyo. So what did you hate apart from okulya akawunga? Biki ebirala ebyakalubiriza obulamu bwo? Mu ssomero waliwo abasomesa bannaye, wali abasomesa ab'olugezigezi olungi bankyaye essomero naye Mukama mulungi namala. Were you ever heavily punished nga tugenzawo ku basomesa? Were you ever heavily punished? In class. Nkwogera ennyo mu class kwe kwali kusinga okundeetera. So you were talkative? Nali sisirika kati nga buli ku bino bye bakola smile list y'aba noise makers tosobola kubulako. Lwaki wali tosirika? Nali neesanga bwentyo sobola beerawo buli kaseera nga ndi bwenti nsirise. Olumu oba olina okwogerayogerako naate n'olumu nga omanyi kale abantu basobola obba nga bali used nti gw'oyogera ne lw'oba obadde toyogera baba balina okutwalira. Bagamba ne bwe bakola lisiti ne basanga nga Vivian Tendo taliiko ne bagamba how come? Okitegeera. Yes, ETV Uganda abalayi baffe abalungi wherever you watch from yonna gye musinziira, abatulaba okuva mu United Arab Emirates, abatulaba okuva e South Africa, abatulaba okuva e US. Olwaleero tuli wano ne Vivian Tendo ku Root Entertainment tugezaako okunyumyayo okuwayawayamuko naye atubulira olugendo lwe olw'essomero, olwa music, kiki kyaliko, kipya ki ekiriwo. So we are trying to profile her life, okugezaako kutubuulira olugendo lwe olw'ebyobulamu. Kaakati musomesa ki gw'ojjukira yakutulugunya ennyo mu ssomero era wali okoze eki? Omusango gwange okusinga gwali ogwo kwogera mu class, so naye ng'era punishment eba yakukuba kibooko tewali kirala. Babakubanga kibooko nga mmeka? Nga nyingi. Kisinzira osobola n'okuziterekayo nga za bbanja, bayinza obba bakutegekedde 10 akawunti ng'olinayo 5 ne bakubako n'ogumiikirizaako 6 n'omuganja kudda ate ng'olina ozimalayo sebo. Was that school a Catholic school or Anglican school, by the way? Somero ly'aba Protestant. Bakubira ddala. Somero ly'aba Protestant lirimu nnyo kale bishop simanyi ngeri ya kunnyonnyola, but it is so much of a religious, yes, it's so much of a religious school. Yes. Okay. Wali mu ssomero. Did that school like help to groom you in what you are today? So much. Michana SS. Nali bawanga nnyo obudde ebintu bya MDD
because buli term it wasn't like nti oba walo term ya MDD nedda ffe twali tukola MDD buli term nga ate school choir yaffe kale yali active nga tutera okuyimbira ku functions ezo kabakaze webityo baali so active mu music. Yes. So gwe basically wali okola ki kuba mu music MDD mubeeramu like ebintu bingi mulimu drama mulimu dance mulimu poem, where were you more active? Nali nyimba nnyo naddala solisting nga muyinza obba kati nga bwenkugambye nti oba muyina competitions wabawo folk song, set piece, original composition ate nga nze mbeera solist most of the times kuba okay, the solist part comes in nga tata wange nzaala is a music trainer, so abatrainer abamu nga bamumanyi, so when they come to the school nga they know oyo muwala wa Godfrey noba teweeronza ajja kugamba jangu okulembera oluyimba okitegeera. So you had an added advantage. In a nutshell, like you come from a musical background. Yeah, exactly. Yeah. All right. So basically, nga tuvudde awo tugendako abaana babeera ne gurupu mu ssomero ne bakola ebintu eby'enjawulo. Abamu kutoloka ng'oggyeko okwogera mu kibiina ekyo kiba nomo ne waliwo emize gye twakolanga mu ssomero kati ffe abalenzi omuze gwaffe omukulu butanaaba nga munaabako vidi bintu webityo so for you muze ki gwe bayinza okukujjukirako ku ssomero nga webakulaba? Gwe omuze ekyamazima soogera kwewozaako but saalina mize yensonga lwaki wenagenda mu senior 5 kuba naddayo ku ssomero lye limu bankola yaki ba appointing law to be the head prefect. Saalina profile eridda te nali sitoloka. First of all tatange yali mukambwe nnyo nga sisobola kwenyigira mu bintu. So you mean you were just appointed, tebakulonda? Just appointed, but then even wonagamba nti oba elections weziri I was unopposed, you get. Yes. Bati okwesimbako oba? No, abaali beesimbyewo nange tebaayitawo ku screening nensigalako nzekka. Babasuula ekifo bakikuleke? I don't know. Then nensigalako nzekka, so I was the head prefect. I didn't mpozi omuze enegwe nalina nali sagala kubeera mu class. I used to dodge lessons. That's the nature of literature student. Yes, I used to dodge lessons. Yeah. You carry books around, you pretend to be reading, right? Ngenda mu kisaawe ne weebakiriza eyo nga bano bali mu class. Ogwo omuze nali ngulina ogw'okudogina lessons naddala ezo eza sciences biki ebyo ali siteera bisoma. All right, ETV Uganda, that's where we are. Tugezaako okwogeramu ne Vivian Tendo atubuulira olugendo lwe olw'okusoma. Kakati okusoma ovuddeyo ofuna ddi ekirowoozo nti osobola okuyimba oba okurekodinga oluyimba? When did this happen? Okurekodinga saakifuna nga nvudde mu ssomero. Kuva we nali ku ssomero nze nali kyekyali ekirooto kyange nze nga ndaba nsobola obba omuyimbi because ne bwebyo ebiseera bya secondary nga wenkugambye nti twayimbanga mu kwaya era ennyimba z'essomero yaffe zisinga nga bayinza otufuna abaana nga 6. Of course the choir was too big nga mubeeramu abantu nga 80 ne balondamu only 8 people to record. Yes, ne mujja e Kampala ne mu recording olimba. So ekya studio saakiraba nga mmaze kula. Yes. Nga mu recordinga ennyimba then ne muddayo ne muziperforminga nga choir, you get. So personally gwe ng'omuyimbi, when did you record your first single? My first single it was 2017. Kati nali nkolagana mukwano gwange gwe nali nkola kale yali ankwatirako, so ne recording oluyimba olwo baluyita Katungulu. But of course tetwali bulungi kale tetwalina byetaagisa to be an artist. Omanyi byetaagisa ebintu bingi, byetaagisa connections, you need money, webityo. So nembeerabeera awo 2018 yonna
recording a luyimba lwonna then 2019 nembanga atandise buto. Yes. So which means basically ng'oluyimba olusooka just oba oyagala genda mu studio naawe lufulume lugambye lwange. You understand? So who recorded this song? The first one bamuyita Josh Wills. Studio area eyo Busabala Road. Yeah. And who was the writer? The writer was Jimmy Bato. Yeah. So in oluyimba lwakukolera telwakukolera? Simanyi. Sijja gamba nti lwankolera ate sijja gamba nti terwankolera. Kale era waliwo abalumanyi n'ate era abasinga balutegedde after these songs ze bamanyimanyiiko. Yeah. So because why did you give like over a year break? Like were you in your senior 6 vacation then or? No, I wasn't in vacation. A year break. Yaliwo naye nga it wasn't my choice, let me say. Were you already at campus then? Yeah, I was at campus. 2017, nali mu first year. I was at campus. So last year, gye nagamba nti nali mu break. Nga we gambye wali tewali bulungi ssente ate nga sinakwatagana na yese. Yeah, ate nga yali antadde ku pending, so I was waiting for his feedback. So you had already got in contact with him? Yes, exactly. Namu contacting when I was in vacation year Form 6. So it's you who contacted him? Yeah, I had a cover song. Nakola cover y'oluyimba. Which song was that? Irene Tali baluyita Kabugu. So when nalukola cover ne ndumueleza yese WhatsApp. Okay, I had a friend nga yamumanyi. So nasoka nalumueleza namugamba no mwana ali atya you get. Mugamba ayimba bulungi. So nze bwe nayogera ne yese he was like oyimba bulungi, but then nangamba bagenda kugulawo studio naye tebanabagigulawo. So nali nyina omulinda until he gets back to me. Yes, so we bagigulawo after some time nanchekingako and I was ready. Okay, so now awo wennyini we tuli alaba ETV Uganda tuli ne Vivian Tendo eyakuyimbira Hajati wa Haji. Hajati wa Haji. Yes, tuli wano tuwayawayamuko naye. So mukwasaganye ne yese omani Rafik tumumanyi ng'omuwandiisi. What was the agreement? Is there like nti oli ku contract ya mwaka gumu, myaka 2, myaka 5, or it is just a mutual agreement? It's a contract. Yeah. And how many projects have you done so far in this agreement? Because the agreement was in January, tuli mu July. I have 4 songs. Yes. Atenga just font ziri out, but mu studio mulimu enyimba nyingi nosobola nakuzibala. Yes, so many songs just lwakuba temusobola kureleasinga luyimba buli week. Naye bwe kiba kikirizibwa kisoboka kuba enyimba eziri mu studio nyingi nnyo. Zonna yes Oman Rafik yaziwandi? Yes, zonna. I mean, how did you feel like kuba oluyimba lwa Hajati wa Haji bwe lwafuluma lwakolerawo abayimbi abamu betumanyi it's not really easy okulaba nti afulumya oluyimba leero week ejja ne lugenda ku mpewo n'akola video buli kimu ne kitambula. How did it happen suddenly? Why do you think I think oluyimba lulungi ate nekirala nze kyenzikiririzaamu kale it is about kukolagana n'abantu abategeera kye bakola. Kuba kati bw'ongamba nti okoze oluyimba yese Oman Rafiki yaluwandiisa Eliakis n'aluproducinga. I mean, what do you expect? It has to be a nice song. So oluyimba lwennyini luba lulina platform ng'eyalwo balulungi ddonga ddo before you add anything else. Yes. So n'ogattako omuyimbi ayimbye bulungi alabika bulungi management kuba kati lwakuba tayagala kumwogerako omwami oyo tuddaawo is my
immediate manager kwasaganya ebyo bya promotions okitegeera naye kennyini oba olaba efforts ze you get I'm making sure limba lugenze wano lugenze wali luplayinze ku TV so wabawo efforts nyingi emabega abantu ze batamanyi apart from you as the picture. Yes. Omanyi music industry limu ebizibu bingi naddala ku baana abawala like abasinga basanga okusoomozebwa okwenjawulo abamu tebabyogera abamu babyogera abasinga abamanager bapromota girls always the biggest problem or gye basinga okufacinga ya sexual harassment nti buli muntu eyeyita promota eyeyita manager eyeyita ani agezaako okwagala advantage. Have you experienced that so far? Not really. Of course babaamu naye kati ate nze the lucky part of it is that ebintu ebyo oba ngambe nga promota oba ki ebiseera ebisinga abantu abo sinze mba facinga because I have a management ojja kusanga nga bash we are making sure promoter ono n'oli afuna olimba of course nawe kennyini basobola maybe okwaprochinga ku ssimu naye simanyi ngeri yakiddamu naye there is a way gye kita affecting nnyo kiri awo. Basically advantage for your case is that you have a management in operation like everything bakikukolera kwegamba tomanya nnyo na tomanya nnyo challenges nti obayi of course omanya nti si byangu but then challenges ezisinga sizifacing nganze. What other what challenges have you faced personally in the music industry so far? Personally, what should I say? I have to be honest. Tewali nnyo kiri awo kyonagamba nti banange eno challenge y'amaanyi aha. Edda simanyi lwakuba ndowooza abayimbi b'ennaku zino tebakubyeko karaoke. Edda waalingawo ebifo DV8 wabeerangawo Sabrina's Pub ne wabeerawo Lions e Kawempe like omanyi talent shows ndowooza kati Chameleone yakitandiiseewo waawo abayimbi abato bajja ne bakubamu like have you never been bounced mu your pursuit okulaba nti ofuka omuyimbi nojja olumu n'ogamba njagala kuyimbamu ne bakwata kasidiiko nomaliriza nga toyimbye tonabeerako bounced obanga ozze wano obanga tonayingira route management. Ekyo kyo mukama akyansaasidde tekintuukangako only that muyinza ogenda awantu awamu maybe kuba saakapafominga ku bivulu bingi naakapafominga emirundi mitono nnyo giringa 5 mpozi kale challenge eriwo waliwo lwe baba lwise ennyo musobola okujja nga mwazze dda but then you be there nga mulinze that's the only challenge naye nga sibangako ku show nga siyimbye ate sibangako omwoyo push yakwesindika nti obananira akazindalo nedda. Yeah. Birungi ki byewafunye mu music? Ebirungi bingi. Sente zitandise okujja? Zijja kujja. Zitandise okujja kati esente weeziri? Si nnyo tugezaako just naye ng'ebirungi kale sofa. First of all teri kintu kizzaamu maanyi nga kuba nti oba n'abantu abakukkiririzaamu kati besides the management ojja sanga omuntu ng'ayagala Vivian Tendo because of this song ojja sanga omuntu ng'ayagala Vivian Tendo because of gwe wange Hajatwa Haji so it's a good feeling okubanga naawe okimanyi nti wali abantu abanyumirwa kyokola okitegeera abantu nga si family nti oba maamawo just omuntu nga temwemanyi naye ng'akwagala you get. Yeah, so nze achievement gyensinga otwalanga ekikulu. Yes. So apart from that what else birungi by'oyinza okugamba nti industry eno? Ebirungi okusinga kyekyo I don't know why ninze nkitwalanga kikulu nnyo mu bulamu bwange kuba osobola okukola music nga mulungi naye ate nga abantu tebamufaako okitegeera I don't think it feels nice so nze nkyenyumirizamu kuba nti obako n'abantu abanyumirwa music ye achievement gye mpulira nga y'amaanyi nnyo. So are you done with the campus or you are going in your final year?
No, I'm going to do my final year. So basically, what are your future goals? Bichi musically, chicho planning mu maaso okusoma ogenda kumaliriza also. How will you? Okay, since you are doing music and literature, that literature, how are you going to incorporate it with your music and so on? Well, literature, kati course eyo olina kola units 2. Naye that is just for first year. Bw'ogenda mu second year olondako kimu. Kati nze na specializing mu music. So literature nyinza obutamuyingiza nnyo mu career kubanga nze okusinga njagala music. N'okumuleeta mu literature namuleetawo lwakuba nti baali baagala subjects 2 as a must you get. So nga ku music oyo gwe njagala nyina ofuna ekirala kyenyigawo. So nendeetawo literature naye literature kale Tomanyi mu maaso ajja kunyamba but music gwe nsinza ofocusingako. Kati literature gwe musomanga kusomesa literature in education or literature in what? It's actually literature in education. Even the music is music in education? No. Or it is general music? General, you can teach or you can perform. Ne kale era nga omanyi nti byakusoma biri nnyo mu kusomesa. Yes. Tebiri nnyo mu performing. Tuyinza obumaliriza tugamba nti oli musomeseera. Era owa music. So in a nutshell, you are doing education in music. Waliwo course ya education. Ne kale ate nze sije nkola Bachelor of Arts in Music and Literature. Yes. Kati kale ero kiri mu educ nate nga course ya education kubeera ekyambogo abantu abasinga okubeerayo basoma busomesa but then nze si kyensoma oba kale to simplify it nyinza okugamba okusinga kiyamba muntu nga you want to be a trainer, music trainer nti oba kuyimbisa oba kusomesa instruments oba classical music, stuff like that. Yes. Alright, abaleba ETV Uganda tuli wano tuwayawayamu. We are with Vivian Tendo. Tumusanze wano ku Root Entertainment. Yese Omani Rafik. She's under that management. Music bagezaako mutwala mu maaso. So Vivian, oli mufumbo? Siri mufumbo. Never. You have a boyfriend? No, I don't. Zola mweganira ku TV. Even in high school, you never had a high school crush? No, high school. I used to feel. Yani lwaki otulimba? Yeah, high school. Nze nagambe nali HP. Nali neeyisa kikulu nnyo. So, kyetuba tugamba nti Vivian nti bakyogera bati olulimi So Vivian, you have never been in any relationship? I didn't say I've ever. That's what I asked. Into like in high school, did you have any? High school. That's why I denied high school. So what happened with the relationship? Nothing. Just vibao. Nemwekowa. Abasoka bakonoona. Sinjagamba basoka kuba tebaali bangi. Eyasooka yakwonoona. Teyanyonoona just. Yabikutamya ebya relationship. Nedda. Teyabintamya sina nsonga yonna by the way. Just njagala kubeera free. I want to be free. Sagala ebyo bintu byako. Simanyi ngeri gye mba nkyogera naye sagala obulamu bwakubeera ng'owulira you have to be over how. I don't know. I just want to be free and do what I want. Toyagala kuba na muntu gw'olabirira? Si kati kale. Kulabirira. Era nabyo bimalako emirimu. Mu maaso awo ajja kujja. Okay. Now because abotunulamu abayimbi abasinga bali basingle mothers naddala abakyala babeera nnyo. You want also to adopt the same? It's not
not adopting naye kyemmanyi most of those women ababeera ba single mothers kyemmanyi era nakyo tekijja by choice. Lwaki nze kyemmanyi okudatinga omuyimbi tekibeera kyangu naddala nga mukazi you get first of all abakutunuulidde baba bangi kati kiina engeri ate nga n'omuntu gw'odating oyinza obutamunenya because that is nature. Someone will be so insecure kati simanyi naye era at the end of the day you have to be a single mother because si kyangu muntu kugumiikiriza eyo mbeera ng'oli muyimbi okitegeera. So basically your relationship you had you're failing because wafuuka ndowooza mulayimulaiti ebintu byonna ne bikyankalana. Exactly. Omuntu abatakwesiga ogenze miti buli abantu babeera bakubira amasimu buli kaseera. Esimu yange nze ngikwata. Yes, such stuff okitegeera kati by all means omuntu just naturally nawe oba oli understanding si kyangu omuntu gumiikiriza mbeera eyo okujjako nga malayika. Yes. So for now Vivian Tendo is single and contented. I'm not searching. Oyinza okuba emisana tebakusaakinga naye ng'ekiro. Kizibu nze siri babuyita batya obulaba ekiro kawundo. Si enkola yange. So Vivian Tendo hajati wa haji soko tuwemu akapera tuleke tugende mu maaso. Abalabi wa ETV bakuwulira. Oli haji wa hajati nze ndi hajati wa haji ate wampane pamiti ezijja kwa kaunti. Oli haji wa hajati nze ndi nalo wasalo ate wampane authority evuga mu dabo kabini. Dabo kabini kika ki ekyo mwali mwogerako? Kabini motoka togimanyi dabo kabini. Motoka kika kya motoka dabo kabini. What was the idea behind that song? That song ngera waliyo abantu abali mweyembeera osobola osanga bakyala babiri oba n'okusukka mu babiri nga bonna bakimanyi bawaabwe omu naye ate nga bali okay with it okitegeera. Are you okay with it? Personally tekintukaako naye. Are you okay with it? Yes, by the way I'm okay with it. It depends on how you treat me. I mean as long as bakyogera batya no, not even balancing the vote. As long as you do what you're supposed to do. So basically, you support polygamy, right? Sijja kwogera bwentyo naye kati gwe ky'obamanya whether you support it or not bwe kiba kizze oba tolina kyogenda kikolera okitegeera. Kuba n'abantu abali mu mbeera eyo teba wishi yaabwe nti banange nze njagala bba wange abe n'abakazi babiri nedda. But when it comes obeera tolina kyosobola kikolera okitegeera. You either stay single or you abide. You get wogumirawo oba n'obeererawo. You get. So basically message yo yali nti like you are trying to preach harmony nti bw'oba ne mujjawo oba ki stay together and yes. Temulina kulwana kuba ne mulwana tekirina kye kijjawo. Ku mulembe guno abawala emyaka gino mulembe gwa totiko mu buli omu ayagala omusajja nga wuwe. Nga bwe nkugambye nti Yesu ojja mwagala nga wuwe naye oyinza obutamufuna okitegeera because osobola n'obeerawo nga gummanyi oli wekka naye nga toli wekka okitegeera. So by all means either olina okigumira oba n'obeererawo kyenkugambye. Wenga Vivian Tendo obbaawo okugattako omukyalo omulala tekikunobya? Kisinziira nkugambe kasita obeera ng'okola ky'olina okukola okitegeera. Omusajja alina kukola ki? Banaye sibimanyi nnyo kuba sifumbirwangako. According to you, what do you think oyo yenna asobola okuba what are some of the qualities that make someone a good man? Tugeze you might be dating someone maybe kuba kale nze personally siri muntu nnyo ayagala keeya nyingi sagala kuntijjirako sagala keeya nyingi eyo kunkubira buli kaseera okitegeera njagala nnyo omuntu ampa time yange kati
wengambira ekyo muyinza okuba maybe you've been in a relationship omuntu ng'alina kale engeri gy'abadde akuyisa but because alabye omuntu omulala attitude ye n'ekyuka okitegeera kyengamba kati nze kyembadde ngamba nti as long as osigala nga bw'obadde osigala like otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo osigadde olinga bw'obadde ebisigadde bibeera biri gy'oli. Okay. Alaba ETV Uganda tuli ne Vivian Tendo tugezaako okuwayawayamukko naye atubulira olugendo lwe. Vivian Tendo ova mu famire y'abaana bameka? Family ebyaffe birimu co-curriculate kati nga bwe nakugambye nti mama wange ne tatange baayawukana. Mama wange alina abaana babiri nze n'omulala omuto. Taata wange alina abaana 6 naye ndi wakubiri. Kati ye family simanyi oba tuba bameka 7. Tuba 7. Yes. Did you ever stay with your stepdad? Yeah. I've ever for like something like 2 years. Ngandi mutao P5 P6. Yes. How was kuba obulamu obwo omwana bw'aba abaddeko? You have ever stayed with a stepdad and a stepmom, right? Yes. How is that experience and how did you overcome it? Because I know there are so many challenges that come along with it. How were you treated? Were you treated fairly in such? Katonda yanyamba kwekyo because side zonna bonna abantu balungi. My stepdad is just an easy person, you know. Then my stepmom talina buzibu bwonna. Yeah, so try to be just in a normal way. Nga kitwala n'omuntu akumanya nnyo okumanya nti si ye maama wo. Yes, so tebalina buzibu bwonna. Wabeerawo scenario baguze ebyokulya g'olumu ne batakuwa ne bakuwa emirimu gwe n'okola emingi bali ne bakola mitono? Tebabinkolako. First of all, ebbanga lye nabeerako with my stepmom awaka naliwo nga nze mukulu kati ate nga baganda bange ye bazaala baana bato, they were very young. Yes. So nga newe kubakooza bintu naawe okiraba nti gwe alina obyoza bali bato nnyo myaka 4 3 you get naye nga salabako ku mbeera ng'eyo yakusosolebwa. No. Abayimbi balina ekibiina kya UMA, Uganda Musicians Association. Are you a member? I'm going to join because as long as ekintu kituyamba ng'abayimbi mbeera nina okukyeyungiramu kuba nange ndi muyimbi ate njagala abayimbi. Yes. Waliwo ne trend kati buli muyimbi yagala fuka munnabyabufuzi. Jose Chameleone ajja ku bwameeya, Ragadi yagambye naye akomawo, abayimbi abalala bajja ku bwemupi, Bakalifa Aganaga, ba Victor Kamenyo n'abalala bangi. Naawe 2021 tugambe nti Vivian Tendo alina naye waasonze ayagala kujja mu parliament oba kufuuka MP oba kyonna. Asikati musawa zino ntunulidde music okusinga kubanga bwe nkugambye focus yange esinga mbeera ku music. Nze okusingira ddala njagala kuba artist and a big artist, si moderate artist. Okitegeera? Big artist? Yes, big artist, not moderate artist. Kati nze goal yange kati saagalamu bintu birala kale bintwalira budde bulala because I want to focus on music. Yes. Who inspired you into music? Nga bangi. Irene Namubiru, Juliana. Major ennyimba ki eza Irene Namubiru oyinza okugamba yes this song is so sensational and oluyimba lwe simanyi oba lwe yasookerako naye kyemmanyi lukadde waba luyita nkuweeki. Yes, olwo oluyimba ndwagala nnyo. Then waliwo oluyimba lwe lwe bayita Kawoowo
naye ennyimba ze ezisinga obungi nzaagala. N'abayimbi abalala bangi kale aba inspiring, Wininwaji, Irene Tale, bangi. So you want to become a big you? Yes, a big me. So I have to focus. Bayimbi abaliko kati ani gwe weegomba n'ogamba bannange ne mala nkikubanga oyo at least mba ninawe nkituusizza mu Uganda? Abaliko kati kwaba Juliana, Byron bonna beweegomba baawummula toyinza obayita ba retired gen. Sigambe nti bokka be nalabirako kati nga wenkugambe waliwo ba Wininwaji, Irene Tale, Shiba, no abayimbi boolabanga music wakoze impact mu bulamu bwo okitegeera. Yes, eyo level eyo sigambe nti awo njagala okukoma naye like kyeŋŋamba okubeera nga omuntu akumanyi ate akumanyi ba music wo okitegeera. Yes, kyekyo kyentegeeza. Alright, ETV Uganda up close with Word XP. Tuli wano ku Root Entertainment tuwayawayamuko ne Vivian Tendo. Yonna gy'osinzira okutulaba ku YouTube ETV Uganda, Facebook ETV Uganda, like our Facebook page. Tuli wano ku Root Entertainment wayese Oman Rafik tuli ne Vivian Tendo. Kiba kikwisa bwe nkuyita muwala wa Yese Oman Rafik? Tekirina bubi bwonna bwe kimpisa. Pozi tulabidde okubuuza emyaka, olina emyaka emeka? Abayimbi abakyala bakweka emyaka. Twakula Shiba ayimba ne kati ffe emyaka gye tulina tumusinga obukulu. Nedda ayinza obba yali ayimba naye ate nga yali muto okitegeera ne mukula. Abaali abato ate tumusinga obukulu. Mwakula mwenna kati mwatandika katolaba nyinza okuwa example katolaba nga kati ŋŋambe nga Shiraga Shomba tukuze tumulaba ku TV naye ate nga muto okitegeera ne mujja nga mukula naye so kisoboka. Abo twabalaba baali bato ku WBS yuno ne bakatsi naye kati waliwo bashiba tukuze bali mu obsession. Kyanjawulo ebyo ebibiina dance groups tezibeeramu bantu bali under 18 gw'olina emeka emituufu? Nze nyina emyaka 21 emituufu. Yeah, that is nazaalibwa 1990. Kundagamuntu nazaalibwa 98. Kati bw'ofuna calculator n'ogibala giba 21. So ng'oggyeko okuyimba biki byagala okukola mu bulamu obwo? Kibuuzo nga kizibu ekyo. Kale njagala nnyo ebintu bya fashion, ebintu kale naturally njagala nnyo okunyuma. Njagala nnyo okubeera nga oli smart ng'oyambadde naawe ng'okimanyi onyumye. So away from music njagala nnyo okwengeginga mu fashion naye ekyo ndowooza kijja kuba mu maasoko si kati. Okay. Waliwo kyembadde njagala. Basically waliwo ebintu bingi ebibeerawo. Musical n'entambula gy'atambulamu. Ebintu bingi ebimubeeramu. So osuubira ne Yese Oman Rafik kiki ekipya kyemuzzaako? Kuba kati basically eri yonna tuvuddeyo twagala tuconcentratingamu ku music. Yese Oman Rafik contract ya myaka emeka? Nja kiddamu olulala. Okay, so what is the way forward? Way forward right now okusingira ddala we want to give people music and good music. Yes, okusingira ddala focus eri awo, good music, promoting it, yeah, but generally good music. Kuba abantu music nga mulungi ebiddako biba birabikako kale biba byeraga bwerazinga ekintu tolina mala kyogerera nti bannange naguze eki get. Yes. Did you ever dream of becoming what you are in this short time? No, I didn't, to be honest. I didn't. Osaba ddiini ki eyakusobozesa ogenda wa mama fiina oba? Nze ndi mulokole. Osabirawo? Nsabira Kireka Hope Ministries. Kyogamba tolina walala wonna woosabirawo wokka woolina okusabira? No, like sobola okisabira mu church endala.
as long as church. So basically, what do you think ekikufudde kyoli mu mangu ddala? Cause ebintu si byangu. Si byangu. Kyensinga kale okumanya nze nzikiririza nnyo mu Katonda. Yes, nina kale okukkiriza kungi ate nsaba ebyaddala nsaba Katonda okumpa emikisa, okumpa favor, bintu ng'ebyo. So okusingira ddala I believe in God and I am working with the right people. Yes. Abayimbi bonna buli akuba hit emikisa gy'okulinnya ennyonyi gijja. Ewo tegunaaba kujja? Gujja. Wazze? Gujja. Obulinzi? Nkugambe nnina okukkiriza. Obulinzi? Ate nga ne hiti tukyaleeta endala. Tetukomye ku eyo. All right. ETV Uganda, thank you guys for watching wherever you watch from. Abatulaba okuva United Arab Emirates, Dubai, Sharjah, Alain, yonna, Doha, Qatar, abatulaba okuva United States, abatulaba okuva Canada, wonna internet wetuuka. Tugezaako okulaba nti totuukawo, tugezaako okulaba nti tujjayo byonna ebikwata ku abo baserebu bo ne tubikutuusaako. Vivian Tendo, njagala nga tumaliriza, kiki ky'oyinza okugamba abawagizi bo? Abawagizi bange njagala osooka obeebaza. Mwebale nnyo kwagala music wange, mwebale kwagala Vivian Tendo. Thanks a lot for supporting me. Mbaagala nnyo kyenyinza obbagamba. Ate nga music nkyaleeta omulala. Alright, mumwewuliddeko Vivian Tendo. Kirala nsaba bongera okunfollowinga ku social media. Nkozesa Vivian Tendo platforms zonna, Instagram, Facebook, Twitter, yonna Vivian Tendo. Ayagala Vivian Tendo ani gwa contactinga? Manager wange era gw'abeera alina okucontactinga. Yes. You have contacts on your social media handles? Kweziri ku Facebook page enamba gyeri. Kweziri wonna enamba ezo. Yes. Alright, mulabi wa ETV Uganda, tubadde wano ku Root Entertainment nga tuwayawayamuko ne Vivian Tendo. Mwebale nnyo kutulaba yonna gye musinziira, mwebale nnyo. Kindly subscribe to our YouTube channel ETV Uganda, and then after subscribing, click on the bell notification button. Facebook ETV Uganda, YouTube ETV Uganda. Nsigadde ndi Word XP, up close with Word XP. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tukyaliko?